Bismillahirrahmanirrahim. Atugenda kulaba ku luganda lw'Obusiraamu okwewala ensaalwa wakati waffe, okubeera nga tetukutulawo oluganda lwa Busiraamu n'okubeera nga tukyawagana. Nabbi waffe yabeera nga atukubiriza okwagalana ng'Abasiraamu nga umma emu. Nabbi yagamba bw'ati, hadithi eva ku Anas radiyallahu anhu, yagamba nti qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallama la tabaghadu wala tahasadu wala tadabaru wala taqata'u wa kunu ibadallahi ikhwanan. لا يحل المسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث. حديثي bwetu bwegamba, nabbi yatugamba nti la tabaghadu, temushawagananga, temubeeranga na hatred wakati wammwe, okulaga obukyayi. La tabaghadu, temushawagananga. Wala tahasadu, temukwatiragananga ensaalwa, temuteekangawo wakati ensaalwa obeerenga munno tomwagaliza. Olina ensaalwa ku munno, temusaaliragananga. N'agamba nti wala tadabaru, temukubagananga amabega, obeerenga tokyayogera na munno, omusanga bw'oti ng'oweta nga temukyakwatagana. N'atugamba nti wala taqata'u, temukutulaganangawo relationship wakati wammwe, temukutulanga enkolagana, temukutulangawo oluganda wakati wammwe. N'agamba nti wakunu ibadallahi ikhwana, wakunu ibadallahi ikhwana, mubeerenga bulijjo mubeerenga abaddu ba Allah, ikhwana, abooluganda, abaagalana, abakwatagana buli mu mbeera. N'agamba nti la yahillu limuslimu, tekigwanidde eri omusiraamu, tasaanira omusiraamu, tekigwana eri omusiraamu an yahjura akhaahu, okubeera nga asenguka muganda we, okubeera nga oyawukana ne muganda wo fawuka thalathin, okumala ennaku 3, okubeera nga mulinako obukyayi, okumala ennaku 3 nga temukwatagana, temwebuuza gundi sikyayagala kumuwulirizaako yadde oseeka yantama. Okumala ennaku 3 nga temulina salaamu wakati wammwe, temwogera, ajja buli omu akyuka neekubagana emabega, oli n'atunula eri, nemwekuba emigongo, oli n'atunula eri. Obusiraamu butugaana okubeera nga twawukana n'okukyawagana wakati waffe, n'okuteekawo obukyayi n'ensaalwa, tubeere nga buli omu nga twagalizaganya, nga kyeweeyagaliza ku mutima gwo ne muganda wo kyomwagaliza. Nga ggwe bw'olina omukyala naye mwagaliza omukyala, si kubeera awo muno waawasa ng'ozimba omutima, oyagala afe nga muwuulu. Obusiraamu butuziyiza okubeera n'ensaalwa ku bannaffe, n'okuteekawo obukyayi, n'okubeera nga twawukana mu nsonga nga tetukwatagana. Nabbi yatugamba nti la tabaghadu, temuteekangawo okukyawagana, temukyawagananga, hatred teikkirizibwa. N'agamba nti wala tahasadu, ate era temusaaliragananga, tokwatiranga munno ensaalwa. N'agamba nti wala tadabaru, temukubagananga amabega nga temukyayogera. Wala taqata'u, temukutulangawo oluganda, temukutulangawo alaaka, relationship eno yakabagatta kano temwakutulangawo, nemuteekawo obukukuzi. N'agamba nti wakunu ibadallahi ikhwana, mubeerenga abaddu ba Allah abooluganda nga muli kimu. Yatugamba nti alaikum biljamaa, bakutira okubeera ekimu, kubeera awamu nga mukwatiragana. Ne Allah ayamba nnyo abantu abali awamu. Naye ffe twawukana kuba enganda zaffe, ate nga nganda za Busiraamu. Oluganda luno lwaffe olw'omusaayi
ku kiyama tujja kubeerawo tujja kuba na luganda lumu lwa busiraamu. Musiraamu muno mulimu okkiriza muli wali mu jana yammwe, mulimu ambrela y'obusiraamu, tuli mu ambrela y'emu ey'obusiraamu. Tubeere nga twagalana, tubeere nga tetusaaliragana, tubeere nga twendezeganya ebirungi, nga buli omu weeyagaliza munne ebirungi, gwe kye weeyagaliza mu mutima gwo n'oli kimwagalize. N'atugamba nti la yahillu limusilimu, tekigwanidde eri omusiraamu, tasaaniranga, tagwanirangako omusiraamu eyahijura akhaahu, okubeera ng'asenguka muganda we fawuka thalathin, okumala ennaku 3 ne ziyitako nga temwogerezeganya, nga temukwatagana, salaamu tewali mukwano. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan fi dunya wal akhirah.